chitange. Hallelujah, Hosanna, kabaka. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, omwana kwendiga. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Ompise Mukama. Oku janga joli. Saiko ogu singa byonna okanjije Yesu kanjije joli naza no musai ogu singa byonna okanjije tata kanjije joli naza no musai ogu singa byonna. Taata omulungi mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, nzija mu maaso g'akawungezi kano akaleero nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw'empapula kitange, nzize okukola okwagala kwo. Bayibuli eyogera kabaka w'abakabaka nti mujje ku nnamulondo ey'ekisa mufune okusaasira, mufune ekisa okubayisa mu kaseera akazibu. Nange bwe ntyo kitange nzize ku nnamulondo oyo ekisa akawungezi kano akaleero nga nzize okukola okwagala ku ayi Mukama nga bwe wandagira okikola Mukama. Taata nange nzize Mukama wange nzikiriziganya n'amaloboozi gonna agogera ku lwanga akaseera kano mu kooti y'eggulu. Ayi Kitange omuyinza w'ebintu byonna, sirisa oyo omulyolyome Sitaani ayimirira mu kooti y'eggulu bwe kaseera n'akomerera abaana ba Katonda. Omusaayi gw'endiga ogwogera ebirungi ku bulamu bwange Taata leka gunjogerere. Yesu Kristo omulokozi wange leka njogerere. Katonda wange Taata wange yantonda njogerera. Ayi kabaka w'abakabaka omuyinza w'ebintu byonna mu mikono gy'omwengwa ye gwe yatandika obulamu bwange era ye gwe abumaliriza. Wagamba Ibulayimu jjajjaffe nti tunuulira olwazi mwe watemebwa, nange ntunuulidde ggwe Ayi Kitange olwazi mwe natemebwa. N'omugamba tunuulira era ekinnya mwe wasimibwa. Kitange ntunuulidde ggwe ekinnya mwe nasimibwa. Nziza okukola okwagala kwo, mpa ekisa, mpa amaanyi, mpa obusobozi, nkola omulimu guno gwe wantuma Taata gukola gutuukirire mu linnya erya Kristo Yesu erisinga amannya gonna. Amiina. Gwali eyandaba nkusaba ogambe nti amiina. Gamba amiina nange. Ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada. Akaseera kano wenkoledde vidiyo eno era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange. Olwaleero nziza okukola omulimu gwe maze akaseera nga neetegekera era nga nnindirira. Nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola. Ennaku z'omwezi zaali ndowooza ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okumi-18 2018 2018 n'enfumbirwa mu bufumbo obwokubiri. Naye akaseera kayitawo katono Mukama Katonda mu kwagala ku kungi ne mu kuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda n'andeeta mu ggwanga gye yanteeka. Mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye nfunye akaseera ke sifunangako wansi w'enjuba katyanga nzaalibwa. Akaseera ak'okusaba, akaseera ak'okumunoonya, akaseera ak'okumuwuliriza. Taata n'ayogera nange, Taata n'annuŋŋamya, Taata n'anjigiriza era mbuulidde bingi nnyo kubikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso. Era n'aŋŋamba nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso olw'emirimu emingi gyampadde, antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nakola. Namala okutereeza ensonga zange naye ayagala
nammwe nzije gye muli mbeetondere. Nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna. Omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde. Neetonda olw'obufumbo buno obwokubiri bwe nayingiramu. Si kituufu kye nakola. Neetondera eggwanga Uganda, nsaba kunsonyiwa. Neetondera abakkiriza bonna, abaakosebwa, abaanyigirizibwa n'abantu bonna abaagala Babirye, abaagala ennyimba zange, abaayisibwa obubi olw'ekintu kye nakola. Mbasaba munsonyiwe. Neetondera abaana abato, abaana bange ekyokulabirako, abaana bato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith. Mbeetondera. Abaana ekintu kye nakola si kituufu, temukikolanga, nakola kikyamu. Era kyekindeese olwaleero, basaba munsonyiwe. Buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo era nga kikulu nnyo, neetondera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala akaseera, ate sisobola kukusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo, kitwala akaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwendi, anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwendi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika. Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo emirundi egitabalika abantu mwenna abansabidde mu kaseera k'empiseemu konna, abantu bonna badde nga basabira minisitule yange, naye ate naddala abayongeramu ennyo amaanyi okuva obufumbo buno obwokubiri bwatandika. Mbeebaza nnyo mubala okunsabira, kubanga mmanyi nze okutuuka wano bwentuuse n'okubeera omulamu kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli alabe nti waliwo ayimiridde, yatunula mu nsi yonna alabe waliwo ayimiridde mu kituli. Katonda ataase ensi n'abula. Kitegeeza singa saalina bayimiridde mu kituli okunsabira nga nange bwe nsaba, osanga sanditaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe, awulidde essaala zammwe. Mukwano mwebale, weebale kunsabira, weebale kusiiba, weebale kunoonya Katonda, weebale kusula mu mpewo, weebale kusiiba njala, weebale kusula wansi, weebale kusula ku kakeeka, weebale byonna by'okoze okulaba nti Babirye Judith addamu okutereera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo. Mukama abankuumire. Buli kyenfunye mu nseno lwakubanga ndi nawe, asikulina Mukama mboyana, ze buli kyembale kyange lwakubanga ndi nawe. Yesu kyensaba mu nseno beera nange. God bless you so much.